Yes, mbalamusizzaako nnyo bantu bange. Mujje bale gino gye mutuusaako engalo. Wasswa Benon ge mannya gange. YouTube eyitibwa Wakiso Media Uganda. Real Estate Media Related Issues oba Current Affairs z'ensonga z'ogenda okufuna. Olunaku lwaleero ndi mu sayiti yaffe eno eya Namayumba Kyasa. Sayiti eno ya bukadde 8, 5 ku 10 obukadde 8. Sayiti eno eri mu kilometers 6 okuva ku Kolansi. Kilometers 6 okuva ku Kolansi okutuuka wano e Namayumba Kyasa. Sayiti ya bukadde 8. Abo bagenda kulaba neighbor. Nkiddamu, sayiti eno eri mu kilometers 6 okuva ku Kolansi ya bukadde 8, 5 ku 10 n'ekyapa. Erabika bw'etyo. Gw'obukadde 8 olina osuubira bino wammanga nga olina obukadde 8. Suubira ekifo nga teri masannyalaze. Suubira ekifo ekyo ng'ova ku ka distance akawerako kuva ku Kolansi. Namayumba Kyasa eno eri mu kilometers 6 okuva ku Kolansi. Neighbor w'omu ku bo y'oyo. Sayiti yaffe eno ya bukadde 8, 5 ku 10 n'ekyapa. At 8 million Ugandan shillings, you are going to buy 50 by 100 here with land title. 50 by 100 here with a land title. This is Namayumba Kyasa. It is just 6.5 kilometer off Tamaka. We still have more plots here. We still have more plots here at 8 million with a land title. This estate is just 6.5 kilometers off Tamaka. No electricity here, no power. Come and invest your money here.